Papa yategedde ku kijaguzo kyaffe kino n'akwata ekkalaamu n'awandiika n'agamba nti mutabani wange ono olowooza siimuweeyo omukisa, kale nno njagala mu kaseera kano nkukwase omukisa oguvudde wa Paapa nga kukwagaliza ebirungi bingi n'emikisa mingi ku kijaguzo kyo n'embulamu bwonna obusigaddewo. Akwagaliza birungi byerere, kugamba nti Omutukuvu Pope Francis akuwa omukisa gwe ogw'obusumba, akuwa omukisa ogw'obusumba eri gwe Father Ignatius Ndawula, ng'era akusabira Omukama akuyambe te ku lunaku n'olukulu lwa Jjubiri naye n'obulamu bwo bwonna. Sebo omukisa uli wano guddukire nkukwase omukisa oguvudde wa Paapa. Era emabega kaawo nekino nakyo kati tukole tukimale. Emabega kaawo aba St. Agnes bajaguza emyaka 10. Paapa yawulira bajaguza nenagamba yadde bajaguza nabo kambawo omukisa nga bajaguza emyaka 10. Sita kamusabe naye addukira omukisa ogwo Paapa eri St. Agnes Catholic Girls Boarding Primary School nga bajaguza emyaka 10 utababeerawo. Naawe oliyiridde ku mukolo guno. Njagala okwebaza Omukama era neneebaza ne Paapa asobodde okusiima obuweereza bwange ng'omusaseredooti nampa omukisa ogw'enjawulo. Omukisa ogwo ogw'omusika wa Peetero gwe gujja okunnyamba mu ngeri y'enjawulo ye nga bw'atutuma ng'ayita mu basaseredooti baffe, nja kutuukiza bulungi obuvunaanyizibwa bwange ng'omusaseredooti omukisa ogwo gwe gunnyamba okuva ewa Paapa. Ebyo byogedde ebirungi kufaala Iglesia senayongerako ki? Tebabimazeeyo Father Ndawula kukulisa yono namulaba ne munne Samukiro w'okubiri akyali mu seminaali enkulu yajja ewange awo ate nenzemu ne mbayita tuka lwafunye Busaasordooti. Ebyo byebamwogeddeko bikulu ate birungi. Okumwebaza tumwebaze. Ono bwe tuli naye mukenkufu mu by'eddiini, Father Ndawula ono obukenkufu bwe tebuli mu kwogerwako bwogerwa, naye bulabikira mu ebyo by'akolera essaza ne Klezia Katolika mu bwetoowaze. Omusaseredooti ono muwulize era tayawukanangako na mwepisikoopi we. Situulirangako n'olunaku n'olumu nti waliwo a situation of crisis, priest bishop crisis in his life ministry as a priest. Omukama we bwekitiibwa. Omutuukirivu Nyansi owe Antioch si owe Loyola aweereza omugole ono ayogera bw'ati ku mwepisikoopi. Kambyogere nga bwe nabisomye era abafaala bano nabo nga bwe baabisoma mu wiiki eyo. I quote, "Your bishop's office, which exists
for the good of the whole community was never obtained by his efforts. I repeat, your bishop's office, which exists for the good of the whole community, was never obtained by his efforts. Every man who belongs to God and Jesus Christ stands by his bishop. Every man who belongs to God and Jesus Christ stands by his bishop. Ate mwena mwayitako mbona basome sijja kubiza mu Luganda. Mwetegerere bulungi. Naye abakulu bano nga bazzeeyo bajja bisanga mu kitabo kyaffe ekya Breviary wiiki eya 27 essomo eryokubiri lunaku lwakuna. Omukulu ono bulijjo abadde ayimirira wamu n'omwepisikoopi we n'amuweereza mu misomo wano kumpi e Kenya, n'oluvannyuma n'amwongerayo ebweru eyo tiyalaalirayo. Twala tukwebaza ng'omaliriza emisomo gyo tiwalaalira Bulaaya, so ng'olumu baali bakusuubiza okusasulanga mu Euro. Wano e Lugazi okomewo nga tourist. A tourist priest flying in a helicopter. Ekyo tiwakikkiriza. Wayogeranga ab'ebusooka bwe boogera nti be home is sweet. N'okoma weeka. Weebale okukoma weeka, Klezia Katolika n'ayongera okuganyulwa mu buweereza bwo ng'omusaaseredooti.
Busaasordooti.